mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero kyagadde mbawe ku ddagala mu abakyala abaana abawala naddala ng'omanyi nti olina obuzibu okubeera ng'olina bukalu, tukiyita okusiiriiza entamu. Ekyamazima omuntu abeera asiiriiza entamu, omuntu oyo oba omukyala oyo aba wanjawulo kw'ono omukyala abeera ayogera n'agamba nti nali bulungi mu kusooka naye kati ebintu byatabuka sikyalina amazzi gaabula ate nga nali ngalina. Oyo omukyala aba wanjawulo kw'ono omukyala gwe bayita omukyala asiiriiza entamu. Ebiseera ebisinga omukyala ono abeera n'ekizibu kino eky'okusiiriiza entamu. Omukyala oyo aba talina wadde ttonde ly'amazzi wadde gano agaseereza aba tagalina, ate ye kiba kyatandikirawo nga yakatandika ebintu ebyo eby'omukwano. Kyagadde mbeere nga mbawa ku ddagala. Ebiseera ebisinga abakyala abasinga muli bulungi naddala gwagamba nti amazzi nali ngalina, nali ndi bulungi nga sikala naye kyatabuka kati, gw'obeera tolina buzibu. Ebiseera ebisinga ekizibu ekyo kisobola okubeerawo nga kiva ku muntu oyo gw'oli naye olw'ebyo by'abeera akulaga ebitali birungi nga takuwabudde bubeera bumala mu nsonga ezo naddala mu kunoonya. Naye mukimanye nti waliyo omukyala gujja okusanga nga mukalu nga talina wadde ettonde ly'amazzi naddala ag'amazzi agaseerera ago aganyumisa omuzannyo. Kati omukyala oyo musobola okubeera nga muli mu muzannyo, omukyala oyo n'afuna obuzibu obw'okuyubuka olw'ensonga nti wansi eyo wabeera wakalu ate omusajja ono ng'akozesa amaanyi mangi, kimuviirako omukyala oyo okubeera ng'ayubuka oba okubeera ng'avaako tulibaliba, era osobola okulumizibwa oba okubabuukirira ng'omwami oyo yakakuvaako. Ekyo kibeerawo bulungi nnyo ng'omukyala ng'oli mukalu nnyo nga tolinayo wadde nno ttonde era nga mulumizibwa nga muli mu kikolwa ekyo, ng'obeera olumizibwa naye nga tolina kyakukola, ng'obeera osaba busabi mubeere nga mubimala. N'olwekyo y'omukyala oyo gwe bayita omukyala asiiriiza entamu. Njagala nkuwe ku ddagala lino obeere ng'onywako, lijja kuyambakokko, obeere ng'ofuna ku mazzi ago afazaali agaseereza agayamba okubeera nga tojja kulumizibwa ate n'omwami wo naye nga tajja kulumizibwa ng'akuyingira. Funa essefuliya ddagala lya kufumba, nkusaba ofune ekibwankulata, funa ebikoola by'ekibwankulata wamu n'ebitiititi by'ekibwankulata, teeka mu ssefuliya. Ofune ekifabakazi. Ekifabakazi kino funa ebibajjo by'ekifabakazi, oba tosobodde funa bibajjo kale funa ebikoola n'obutiititi nibyo biteeke mu ssefuliya omwo. Ofune ekitonto, funa ekitonto nakyo kiteekemu omwo mu ssefuliya. Ofune ekkajjo ly'enjovu, ku kkajjo ly'enjovu funako bibajjo, funa ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu nabyo biteeke mu ssefuliya. Ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu funa bitontono, tofuna bingi, toolako bitontono oteeke mu ssefuliya. Ofune kamunye funa bikoolakoola n'obutiititi naye teeka mu ssefuliya. Ofune emirandira gy'ekikindukindu. Emirandira gy'ekikindukindu, kikindukindu kyekyo kye tuyita ekisansa, kati emirandira wansi okuva ensansa ezo eziruka emikeeka. Kati emirandira egyo gy'oba ofuna nagyo giteeke mu ssefuliya omwo. Emirandira egyo osobola okusooka n'ogikubaakuba n'oluvannyuma giteeke mu ssefuliya omwo. Kati eddagala eryo lyonna ligatte wamu nga bwe nkugambye, liteeke mu ssefuliya, teekamu amazzi, teeka ku kyoto eddagala eryo litokote. Kwegamba fumba eddagala eryo litokote bulungi, lirwewo nga litokota. Bwe limala okujja bulungi liteeke wansi liwole, lisigalemu kibugumiriza ekitonotono. Beera ng'ofuna akasengejja, sengejja eddagala eryo ng'oteeka mu kikopo. Beera ng'onywa ku ddagala eryo, ligenda kuyamba ng'omukyala alina ekizibu ky'okubeera ng'olina bukalu. Mu kulinywa beera ng'olinywera mu kipimo kyenkusaba. Ekikopo kimu kinywemu emirundi 2 olunaku. Ku makya ng'omaze okulya bulungi ekyenkya beera ng'onywako ekitundu ky'ekikopo, ne wano ng'omaze okulya ekyeggulo era beera ng'onywako ekitundu ky'ekikopo. Eddagala eryo ligenda kuyamba, nyiikira okubeera ng'olinywa ogenda kufunawo enjawulo gw'omukyala gwe bayita omukyala Asiriiza Entamu. Bwe kityo bwe kiri, kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.